I'm good. How are you doing? All right. JD. Abatulaba nze Carolina Joy nga ndi muyimbi wano mu Uganda. Yabayimbira ennyimba nnyingi nnyo naye esinga kati okumanyikibwa Raddawa lwe nayimba ne Clever J, then ne Anbako lwe nayimba ne Fik Gaza. N'endala kati ze tuli okupushinga lwe n'akafulumya kati lwe bayita Stronger lwe nayimba ne producer Bomba. Yes. Kizibu nnyo like omuntu okubeera lawyer ate nga muyimbi. How do you balance it? Buli kimu ndowooza ye gwe asoose mu Uganda. Asinze nsoose okuba nga ndi lawyer ate nga ndi muyimbi. Tulinayo veteran Kyagulanyi, both Kyagulanyi actually. Tulina Bobby Wine, President Bobby ne Silver Kyagulanyi bonna bayimbi ate ba lawyer, so sinze nsoose just ndi omu kwabo. Engeri gye nkikwasaganyamu nti buli kimu kiwa obudde bwakyo. Ekisooka nga sinaba kufuuka lawyer nali muyimbi, so okuyimba kyekyasookawo. Amateeka naye ngasoma kubeera knowledgeable. So kati okubeera knowledgeable tekingana kubeera na talent. Yes. Oli acting lawyer oba just wakisoma busomyo muli okirimu? Ndi practicing lawyer. Nasoma ne mmalayo. Kakati tulaba banene abayimbi abafuuka balooya omulimu guno ogw'okuyimba batera okuleka. Naye ate gwola tulaba obufuuka singako. Kiri a bit challenging okwasaganya bembi at the same time. Nze kyendooza lwaki bakireka babeera balooza banandaba batya nga ndi ku stage ate wenvayo ne ngenda mu kooti. Naye kati oba kisinzira engeri gye weetwalamu. Waliwo ogenda ku stage naye ng'oli decent kati nga nze wentera okubeera sera kumansula, so tekina weki affectingira practice yange. Olunaku olwaleero ki ekituleese wano mainly? Olunaku olwaleero ekituleese nzize nga siri musanyufu ku nsonga ya music wange nga wabadde atambulamu ng'ate nina abantu be nali neesize okuba nga tutambula ffenna. Era ne mba facilitatinga okulaba nga tupushingira wamu. Manyo kati right now okuvaayo mu UpComing si kyangu oba oluusi weetaagayo ku masannyalaze g'omuntu. Kyobala nga tukolanga collabos. Actually n'abayimbi kati abanene abamu bayingirawo lwa collabos. Bayingirawo lwa collabos. Collabo olwakwatayo then ne bagenda ne bakola nga bali single. Nakola oluyimba Raddawa ne Clever J. Era mabega kawo twali nasooka nenkola olwange Dawa original nene nkola remix ne Clever J. Olaba yeetaagamu amasannyalaze nga twetaaga okulongerayo. So Clever J n'akuwa ku 3 phase ye. Clever J eyo teyali 3 phase kuba sinajja gye baweekuba. Eyo teyali 3 phase yamba 1 phase kirabika. So ne tutegeragana naye najja n'atulamu naye abayimbi bano abalene nga tebanatula mu luyimba batusaba ssente za kolabo. Kati oba olinamu being that nange era ndi mwimbi I understand talent has to be appreciated naye gye yava yateekamu, so ne mu facilitatinga ne muwa ssente za kolabo ku package eyo nga kuliko ne promotion. Naye kati tutuuse wano ndaba Clever talina kyakola ku luyimba olwo ate oluyimba lwali lulungi abantu nga balwagala. Waliwo kye tulina app gye bata Song Boost. Ku Song Boost oluyimba baalukuba mu Uganda nali nga ndaba nga monitoring nga baalukuba mu Uganda ne balukuba e Kenya, Tanzania ne Nigeria ne Wunya ne Zambia. Yes. Kati nga naye nga it's my push n'abantu abalala balwagala besimanyi ne balukubayo ne Clever kinewisa nti tazze ku promotinga luyimba lwange. Kati nga kyenjagala atubuulire oluyimba lwaki teyalupromotinga ate nga yasaba ssente. It's a promotion yogeza okuyimba. Sente mbadde saagala zoogerako right now oba maybe omunaba mumufunye ye ayinza ozibabuulira. Clever jajja babuulira sente emeka namuwa. Ekya sente right now Clever azimanyi. Kubanga mbasaagala njogere nti namuwa bwezi nyinza okuba nga nina bendabisa, nyinza okuba nga yansaba ntono oba nga yansaba nnyingi. Kati saagala zoogerako ssaawa eno naye nga alina package gye yafuna okupromotinga oluyimba. Kigwe kyolabirako nti tebapromotinga? Kati of course right now engeri gye tupromotingamu music okusinga ku social media, then of course ne happening like hangouts ogendayo lima n'oluwa gye bakubira music
naye okusinga kati right now music asinga nnyo okudukira ku social media ku page ye ku TikTok ye siraba oluyimba we lutambulirako naye nga apostingayo post endala yapostingako like twice oluyimba ate ekyewuunyisa nti we yalupostinga kuba nali markinga yalina ba followers 84,000 naye ne mugamba Clever tekayo ka posti tekayo we yatekayo ka challenge ku TikTok ye in 3 days nafuna ba followers emitwalo 2 kati that is how powerful that song was oshitege kwa bulijjo yali atambuza nga atekayo byatekayo yes abantu bamwagala nga Clever nange mwagala I love Clever's music naye ng'omuntu naye nga page ekulambo ngekulanga bwe yali ekula naye oluyimba kye lwamugattako kyali kinene omanyo kyanti following ile kyakulimba nali monitoringa kubanga nasooka nendaba we yali ayimiridde nga tanateekayo post eyo era ne we yagiteekayo n'engeri gye yatambulamu ne feedback gye yafuna actually n'okwange kati we nateekayo ate nange yanyonge nalina ba followers nga batonoko naye yanyongerako ba followers 1,000 which that I'm grateful for that kuba we nagiteekayo abantu abaagala Clever gye n'abanyumira oluyimba ne bajja poster yeriko views muleka ne likes ewange we wa Clever gye ewa Clever gye eringa mu 200,000 something ne likes nyingi ziringa mu 20,000 and above then ewange yatuuka mu over 300,000 views and over 25,000 likes ne comments abantu baziraba ne basanyuka ne batusaba n'okukola bendala naye so that is how much people love the song naye kinewuunyisa Clever oluyimba talu promoting ate nga tetulaba kyazzaako kitambula ewuuli oyogedde ku Fik Gaza Fik Gaza ate njajja atya okuyimba bintu Fik Gaza naye kati we namala okukola collab ya Clever gye nedaba nga course Clever tatambula bulungi nengamba kati kanjira ntekawo oluyimba olulala tutambuze ennyimba 2 kati oluyimba terwono kale ennyimba ze bakuba emyaka 2 mabega ne kati zikyakuba si omuyimbi si eno n'oluyimba tubeera mu industry eno tubeerako ekyo kye bayita gentleman's understanding tubeera ne understanding zizaffe sinti buli kimu kyalina okukola tusayininga ate abayimbi mubamanyi tebalina budde bwa kusayininga oba tebalina fiiru eyesayininga tebali used to that so wajja ne attitude nti anze sigenda kusayininga ne tutegeeragane mutegeeragana ng'abantu because this is a family kitegeera abayimbi tuli family just nti abamu beesulamu akazooli natumanya nti kubanga tuli bayimbi sa team yeah so asobola okuneegaana kati kyendagala kati katulinde kale kyanaagamba bwaba asobola okwegaana ajja n'alaba watuddala saamu namwesiga tomwa Sente Clever nali mumanyi ng'omuntu saamutomera butomezi nali mumanyi nga nze nkyasobola naye nga kyayimba cause yali bakwano babamu de wa my family family friend so kati I used to hang out with them so saagenda kugenzi ne mutomera nali mumanyi okubedde kati yeye ntegeeragana gye twalina kyobalaba nga actually right now Clever takolangako kolabo nemu n'omuyimbi mu industry I'm the first female artist gwakoze ne kolabo era ekyo nkyewako credit kubanga si ye muntu omwangu okola ne kolabo meaning titwalinawo at least a bit of that relationship nze namunoonya nze nanoonya Clever gye notunavaayo kujja mawulire wayogeddeko ne Clever mbadde njogerako naye ne mugamba Clever lwaki topushinga luyimba naye lumu namubuzaako nangamba ate tujja kubeera kuluyimba lumu olwo nengamba yi oluyimba tetunaba kubakolerwa atuuse nina neka audio actually obanga muketaaga nsobola okasharinga nga mugamba Clever oluyimba tulupushinge newabeerawo actually waliwo n'omuyimbi omulala yajja n'akola oluyimba nga title yeemu ne mugamba ati waliwo omuntu akoze oluyimba nalwo baluyita ddaawa ate naffe tulina ddaawa kati naffe jangu tupushinge
kubanga bali bo balina ku maanyi agasinga agange ne kati gwe njagala onnyambeko tukushime oluyimba luno I reached out to him naye ndowooza nga ate ali mu birala bye tutanabakola yali akola sinzira ku embeera gy'abadde ayitamu wagimanyako wamanyako embeera nga y'omu tali mu mbeera nnungi etya sirowooza nti tali mu mbeera nnungi omuntu asobola okgenda n'apafominga n'akuba sho gy'agenzeyo yonna aba tali bulungi Lucky Giant tetukyamulaba gy'akuba naye ddala ku federation abaayo ne bajjako akazindalo n'anoonya akaliko okay simanyi bya Lucky Giant naye ekya Clever J ali okay okozesa simanyi ebiragalalagala gye mwabijja nti abikozesa naye kyemanyi nti ali okay ebiragalagala bitya manyi nti omuntu anywa akasigala ke enjaga n'omwenge ebyo simanyi nti abikozesa nze eno industry Clever J kasi wabanga nga abikozesa si yekwa yabikozesa bantu abakyala n'abaami mu industry balina bye bakozesa ebimu like okufuna vibe okitegeera so wangi nze sina kyenkozesa nze nywa mazzi nekyo tokimanyi ekyo si kibuuzo naawe ekyo si kibuuzo ekyo si kibuuzo waliwo omuntu nga ye okufuna vibe asooka n'ateekamu kawid mu nsi yonna si mu Uganda mwokka naawe ekyo ekibuuzo tokimbuuza abantu bangi afuna kati gwe widi wakitegera nti widi bamunywa kati ababisomesa bennyini betujja okubuuza oluyimba tanaba nakuluperformingako anywhere naye nga bunaku agenda mu shows so asiba apostinga posti leero ali Juba leero ali Mbale leero ali simanyi Nakasongola Mubende posti abazi aziweereza ku mikutu gye era ku mikutu gye kwebiri bw'ogenda ku TikTok ye posti zibeerayo gye ziri Fik Gaza kati nalina project gye nkolako nga bakita Alibako olunaku lwe nali ngenda okutereezaamuko nasooka ate nadduka mangu nakola kolabo n'omuyimbi omulala which is okay naye kati olwange naalufunisa simanyi wakiti yalupromotinga so kyembadde njagala bambuli lwaki basaba sente ezo ate ne batapafominga kati sente ozagala amaze ebbanga ki mu industry ng'oyimba banga over 10 years naye nga 10 years jazita natandika of course wali watandika okuyimba nga tebanakumanya so nasooka nenyimbayimba yaawo naye nga sitaddemu nnyo maanyi kuba nali nkyasoma era nensooka twe nenfiisaamuko ku music nensooka nengenda okumaliriza bye nali nsoma kati wano okukomawo so far it's been about 4 years nga ngezaako opushinga endongo so kati oli UpComing nandibadde kati siri UpComing nze nawana bakola emirimu gyabwe nga balina ogitambuza nansibidde mu bwa UpComing oba kubukwakoliza olina kotaatuukirira ennaku kujonka butaaba sina nnaku eno si nnaku just bano be batali serious benkola nabo ate siri mwana muto ndi mukyala mukulu myaka mingi nnyo oba kumukwakoliza olina kotaatuukiriza ate kuli kati bo bajja kubabuulira maybe kati we munaba mubafunye njagala kyembanzize wano bajje batubuulire lwaki oluyimba tebalupromotinga nga tenze paati yange yonna nagisamba nasasula production nensasula promotion omu tunosasulako abamu ba tiktokers netwayo ku soda batambuza oluyimba I did all that tuyisizeeko mubukwakulizo buno oba mwalimu n'okutega ekibatu n'ogaana okubawa ekyo tekyali ebyo bantu tebabitega naawe bajja agamba omulemesezza obufumbo Clever J mukyala wa Clever J wa Clever J mukyala we ate bw'omugamba tukuba akayimba akalala kaliba akaagala nnyo esimu yaginkubira nga nyombesa nga ngamba oba nga loza nti ndina omwami wo bakina kyetukola ekisinga ku music mugamba nedda tuli kutambuza bwali budde bwakiro
Bomwali mwenna. Nani? Nakirevajje. Era waliwo ekibuuzo ekyatambula nti ku ne Kirevajje weekwanira Kirevajje. Nedda saakwana mukwano gwange naawe. Bone Kirevajje bali. Tuli ba mukwano tetuli Before nga Lwaki tewagenda ku Kirevajje poliisi? tebyetaagisa poliisi saawe. Lwaki ozimawuliriza ku poliisi? Tebyetaagisa poliisi saawe. Kubanga ngenda ku poliisi mba ndoopa musango. Lwaki mba ndoopa omusango asobola okuteesa? Mawulire oli mu kuloopa musango. Ate mwe si mwe poliisi temusiba bantu. Yese Kati yagadde wano njagala mbategeeze Kirevajje atubuulire. Kubanga nze ngezezako bakubira bombi ndo babiri in private naye tebamuka. Kaakati bajje batubuulire lwaki tebatambuza nnyimba zange. Okay. So right now nina oluyimba olupya nalukoze ne Bomba producer era yaluproduce nga bayita Stronger. Tukyagezaako dupushinga nga wendupushinga mbadde njagala ne bano ababiri Fik Gaza ne Kirevajje baveeyo bapushinga ennyimba zange kuba kati bansibidde mu bwa UpComing bajje banzije mu bwa UpComing. Tebafuna entondo mb'obaloopye eri media. Sibaloopye njogeddeko bwogezi. Kati ogenzi n'ogamba nti oyagala baveeyo boogere kyonna kye banaayogera onaabeera oke nakyo. Njakomawo nti nambe wakituuka si kituufu. Bayinza okuddamu nga balimba. Oba okuvaayo okwogera oyagadde kupushinga luyimba lwolina olupya kulutambuliza kubo. Oluyimba olupya sinaba ndwogeddeko katono mbadde kuziri okusinga olupya mwe mulumbuuzizza mbadde sirwogeddeeko.